abalowooza nti agenda kuleka bantu abo. So abasawo ab'ekisubi bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famire. Njagala okwebaza ofiisi ya President, President Museveni akoze nnyo okulaba nga ataasa obulamu bwa Tamale, era twebaza nnyo abantu be yatukwasa be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne State House. Nja kusaba omwami Baby Cool ndowooza waali wano aweevingireko abantu, akoze omulimu munene nnyo okutugatta ne State House. Ate ne munnamawulire we owa President era naye atukoledde bulungi, Deputy Police Secretary akoze omulimu munene nnyo, ndowooza naye waali ayinza okuyimira n'atuwubirako. Abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti ofiisi ya President naffe nga famire tutuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala. President yatuwa offers 3 era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti biiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. President yatugamba nti omulaba nga obujjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde Tamale agenda ebweru, ekyo nakyo mukimbuulire, Tamale atwalibwa ebweru. Ku lwokubiri Tamale lwafa ekiro twakeera mu miitingi ne representative President gwe yatusindikira okujja okukola evaluation ku Tamale alabo bakyetaagisa okugenda ebweru, era ndowooza badde balindidde report ate ekiro ekyo Tamale n'afa. Ekyalo ekyokusatu President kye yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro, era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira. N'olwekyo olwa famire mwebaza, yeebale nnyo okuyamba mutabani we. Ekirungi nti n'omugenzi nandibadde Omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri President, kuba nasobola okwogera naye ku Sande alyoke afe ku Lwokubiri nanga nti mukulu wange mbadde nnyombesa nnyo President Museveni. Yagaana okwenyamba, yansuula ku jirikiti, naye ate ku ssaawa envannyuma ate akomyewo nannyamba. N'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna President gw'anampa. Nali ŋŋaanya okukolera mu kabineti ye, nali ŋŋaanya okukolera mu bitongole bye, naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere. Ekyokubiri naŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumaze. Mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge byensomye. Era ne mukwata mu ngalo ne mugamba munnange singa bwali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano, naye kirungi okitegedde. Nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu, era ku Mande saddayo kuba mbadde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula, naye raba bwe nzirayo ku Lwokubiri ku makya ate nensanga situation nga ndala. So twagala era okwebaza abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'oba nga ataazaala, naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe. Era obadde basanga oluusi nga abamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata.
Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abatusuzizza ewazzana ebitundu ebirala. Omukama abongere bimwetaaga. Njagala okusembyayo ebintu bibiri. Ekisooka, abalina emyaka ng'egyange mwasomako obutabo bwa Hadley Chase. Sirowooza ku muntu alina emyaka gyange nti yasoma ku Hadley Chase. Omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 200 oba 3, naye nze nasomako 10. Naye mukamu katabo ako agamba the dead stay dumb, abafu teboogera. Nakaagala nnyo akatabo ako. Njagala nziremu ebigambo ebyo, ssebo bwana mukulu. Abafu teboogera, twogerera boogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale gwe yanyiiza, nsobole okwogera naye asonyiwe Tamale. Bantu bangi ndowooza badde balumwa banyiiga. Waliwo ne institutions z'olaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka. Naye olunaku lw'eggulo we naviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu, naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay dumb. Sindi njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi. Tusobole okumalawo ebintu ebyo, ate munnaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala, waliwo contradictions. Sebo father, nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omwakoogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya, Father Kiibi okumpita akalambo. Seba asomye wano si Father Kiibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo, abo bonna abadde bamunyiigira, ffe nga bakuze naye Tamala badde asaaga nnyo, ate ng'ayagala nnyo. Ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati ga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga. Nsonyiwe Father obadde nawe olaga, nsonyiwa bwe mba nandazze nnyo, naye mbadde nteekwa okwogera ebigambo ebyo. Nayanzizza nnyo abakungubazi, ebirala tujja byogerera ekaliisizo. Omukama abampeera omukisa. Omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe, ate naffe atugumye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akoze ku programu kyanguse.
Kristo mubereberye ne kuddako abakristo. Essomo eryokubiri. Betusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Korinti. Omutwe ogw'okutaano olunyiriri olwabiri okutuuka ku 26. Abooluganda, Kristo yazuukira mu bafu, ye mubereberye, n'abalala abagalamidde baliddirira. Omuntu ye yaleeta olumbe, era omuntu yaleese okuzuukira kw'abafu. Nga mu Adamu abantu bonna bwe baafuuka abafu, bwe kityo ne mu Kristo bonna baliddamu obulamu. Buli omu mu lwe Kristo ye mubereberye, ne kuddako abakristo abakkiriza nti alidda. Enkomerero n'eryoka etuuka, n'abuddiza Katonda kitaawe ng'amaze okumenya. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Tuyimirire twaniriza amawulire agasanyusa ag'Evangiri.